tukomera kusenga Faith 256. Tukomyewo ate nate leero mu video yaffe endala ba audio yaffe endala. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku style z'okwezina ze tusobola okuziniramu emmano omukyala n'apiisuula amazzi oba n'afulumya amazzi ago agamansuka. Tulina gye twakalaba engeri gy'osobola okubeera nga oleeteramu omukazi okubeera nga asobola okufuluma amazzi ago agamansuka. Naye mu ngeri y'emu ngigobereza video eno kubanga erambika bulungi na bwe nali nsomesa nina kye nameshoninga we nabagamba nti olina okulonda style y'okwezina esobola okuleetera the best oba ennungi esobola oleetera omukyala okubeera nga asobola ovaayo amazzi ago bulungi. So leero ne ngamba nabasuubiza in fact leero ne nsalawo okuzireeta style ki ze tusobola okukozesa nga tuli mu kuzina emmana nga twagala omukazi oba nga tulobeera omukazi okubeera nga afulumamu amazzi agamansuka. Style gye tugenda okusooka okutunuulira ye ya missionary. Style eno eringa enkadde eringa eri awo bwetyo naye munnange style eno erina nnyo amakulu era esobola okuleetera omukazi okubeera nga amansuka amazzi kubanga esobola okuwa omusajja omwaganyi okubeera nga emmana agizinira ku sipiidi gy'ayagala ng'asobola okukontrolinga sipiidi ye n'ekirala abeera omukira aguyingiza bulungi ne gutuuka munda. Bwe nali nsomesa nabagamba nti omukyala bw'aba waakubeera nga avaamu amazzi gano ge tunyoonya ekisooka nabagamba mukikonfuzinga ne mulowooza nti musulo. Ago amazzi si musulo, ky'oba omanya ago amazzi ga njawulo nnyo ku musulo. Ekyokubiri ky'olina okumanya bw'oba omukyala alina okuvaamu amazzi ago olina okustimulatinga kye tuyita skin glands. Skin glands zisangibwa kumpi n'ewali gispot y'omukyala. So skin glands zino bwe bw'ozistimulatinga zibeera filled up oba zijjulamu fluid eyo efuluma oba amazzi ago agafuluma mmwe ge mulowooza nti musulo. Kitegeeza olina okutagetinga bulungi nnyo katugambe omukira gwo oguyingiza mu mmana olina okutagetinga bulungi nnyo nti ostimulatinga ebintu bibiri omulundi gumu nti gustimulatinga gispot ate ne guyita ne ku skin glands z'omukyala n'abeera ng'asobola okubeera nga afuna amazzi ago bulungi nnyo ne gabeera nga gasobola okubeera nga gajjula then ne gabeera nga gasobola okufuluma mu fomati ey'amazzi agamansuka. Then ekirala kye tulina okutunuulira kwe kubeera nga obudde bw'osikirayo omukira gwo ng'omukazi afulumya amazzi. Kino si kyangu naye bw'ogezaako ki practicing oba bw'okyeteekamu. Omuzungu agamba practice makes perfect. Buli bw'ogezaako okupracticing ekintu oba ogezaako kiddiŋŋana okijjamu omulamwa era ogenda okulaba nga otandise okufuna results. But tekigenda kubeera kyangu kutayiminga budde ki bw'olina kusikirayo mukira. Bw'ogusikayo nga bw'ogusikayo mangu omuzza emabega n'obeera nga kiri kyonna kye mbadde muzimbye kiyiise kitegeeza ogenda kuddamu ate buzzi okubeera ng'era oddamu okugizina okumuweeweeta okubeera nga asobola okuddamu n'azimba amazzi ago. Kyova olaba abakyala abasinga bakaluubirizibwa ne babeera nga tebasobola kukola ki kugafulumya. Ekyokubiri bw'ofulumya oba bw'ogusikayo leeti kiblockinga amazzi ago. Wali obaddeko ng'ozina emmano omukyala n'abaako amazzi gafulumya naawe n'ogawulira n'ogenda ogusikayo ate ne galekeraawo n'atasobola gafulumya. So kyekyo kibaawo nti oba ogablockinze. So olina okubeera ng'osobola okutayiminga obudde obutuufu ekitali kyangu kizibu mukko but gy'okoma okukiddiŋŋana okimala n'okikwasa n'obeera ng'osobola okubeera nga okituukiriza. Style endala gye tugenda okutunuulira omuzungu agiyita lunch pad naye tugikola tutya? Style eno yo nno omukyala yeebaka ku buliri n'atunula waggulu ku siiringi. Bw'amala okwebaka ku buliri gwe n'ojja osobola okuteekamu ku kodyo oba naye muleme kunswaza. Osobola okwabula ku buliri n'ojja mpola mpola n'ojja wakati mu magulu ge. Bw'ojja wakati mu magulu ge n'ogasitula n'ogateeka mu kifuba kyo. Jjukira aba yeebase ng'atunudde waggulu. Then gwe ng'ofukamidde mu magulu ge n'ogasitula n'ogateeka mu kifuba kyo. Kisinziira ku buwanvu bw'omukyala osobola okukwata ebigere nga obukongovule bwe buli eno waggulu ku
obukongovule nga buli waggulu ku bibegabega byo but kisinzira ku buwanvu bw'omukyala wekiba nga si ekyo what matters ebigere bye birina kubeera mu kifuba kyo ng'obyawudde ekigere ekimu eno ku side n'ekigere kirala ku side endala then n'otandika okumuzinira mu position eyo obeera osobola okuyingira omukyala bulungi nnyo n'omukka like omukira guggweerayo bulungi n'ekirala oba osobola okubeera ng'ostimulatinga kye nayogeddeko kye tuyita skin glands n'okubeera ng'osobola okustimulatinga G-spot ku budde bwe bumu kubanga osobola okumuzina ate n'ekirala ky'osobola okukola omukyala asobola okukozesa emikono gye jjukira oba tomwebaseeko yenna kitegeeza omusino gwe aba asobola okugutuuka n'abeera ng'aguzanyisa okwongera ku bwagazi bwe awo abeere ng'asobola okubeera nga building up pressure gye tunyoonya egenda okuteekebwa ku skin glands ziri okufulumya amazzi ago kubanga gafuluma lwa pressure ebeera egateekeddwako. So kaseera kaka tugenda okutunuulira ke kabuzi nabagamba style ya kabuzi eno omukyala bw'aba agirimu ng'asituddemu hips ze kati ne bw'ati kiina engeri gye kiwa omukira enkizo okubeera nga gusobola okutabaala ebisenge by'emmana ekisooka nabasomesa ne mbagamba nti kye tuyita G-spot oba kye twandiise akabojjambolo kali munda inchi 2 mu mana y'omukyala so bw'abanga akutaamiriza bw'ati bulungi nnyo abatamanyi obagikola olinza okuŋŋamba naye waliwo abatamanyi bagikola omukyala afukamira ku buliri oba wansi wonna we mubeera mulinza obikolera wansi ku kapeti mulinza okikolera ku buliri so omukyala afukamira ku buliri katugeze ng'afukamizaako nga bw'olaba omwana bw'abeera ng'agenda kwavula asimba emikono ate n'afukamiza amaviivi ge gwe n'omudde emabega ng'ofukamidde n'amaviivi go kati ng'oweesimbye naye ng'ofukamidde ku maviivi then n'olyoka omuyingira ng'omuyita mabega omukira guno guba gusobola okuzina bulungi omukyala ne gutuuka wali we nabagambye ogulina okukoona kubanga emmana ebeera bw'asitulamu kati ne hips ebeera ekukunadde kati ate gwe omukira guba guyingira bulungi nga tegulina kye guziyiza nga gusobola okumutuuka osobola osalawo okutamamu katini n'oweeweta ku bberere era okwongeza ku bwagazi bwe n'okubuildinga kiri kye nabagambye kye tunyoonye ekireetera omukyala okubeera ng'amazzi gali gapushingibwa oba gasindiikirizibwa okufulumayo yadde gaba tegaagadde kufulumayo kompaka mukitegeera kasitayira akalala mumanyi buno obutanda bwe tusulamu bwe twasulangamu oba abaana bwe basulamu nga bato obutanda obwo babuyita daboddeeka mubumanyi atabumanyi kaba katanda nga kewese katanda kannaako kati nno kano kaseera bwe kati bwe bakakola keetaagamu okubeera ng'omukyala ali flexible bw'aba tali flexible alinza okubiremererwa omwami weebaka ku buliri n'otunula waggulu mu siiringi omukyala najja n'atuula ku mukirago ng'akutunuulidde nedda munsonyiwe nkoze ensobi omukyala takutunuulira omukyala ajja n'atuula ku mukirago ng'atunuulidde ebigere byo like nga afeesinze ebigere byo then nga akukubya amabega n'amala ne yeeyala ne yeebaka kino ekintu okikola obulungi okuvayo musobola okikolera ku buliri oba mu ntebe wonna we muba mulonzeewo kalinza okukaluubirizibwa otegeera naye ngambye omusajja yeebaka ku buliri n'atula waggulu kyonna kyonna kyekiri mwenna muba mulina kubanga mutunudde mu position yemu ate nga mutunudde waggulu omukyala akwebakako n'atunula waggulu n'asimba emikono gye ne gibeera nga gye gimuwaniridde n'ebigere ng'abisimbye nga like asituseemu katini nnyo then gwe n'omuzina ng'omuva like n'obeera ng'omuzina ng'ova wansi mpola mpola kino eno kisobola okuyambako okubeera ng'osobola okuhitinga sport gye nayogeddeko n'obeera ng'omukyala osobola omuleetera okufulumya amazzi ago naye kasitayiro kano keetaaga omukyala ng'ali flexible ate keetaaga omwami nga naye yakolamu ayinamuko ku kibuli bw'oba tolina kibuli oyinza obutakasobola si kazibu nga bw'okawulira ate era si kangu nga era bw'olobooza but with the practice oba bw'okyewaayo kikola osobola okubeera ng'osobola okukakola kubanga si ke kazibu ennyo kaseera akalala ke tugenda okutunuulira kano ko bakayita crab kyeki mu Luganda crab sigimanyi naye kamba nnyonnyola we bakakola anyways crab tugiveeyo kuba yenjoba oba yenjobe nizo okyogera bubi ndi no omukyala Muganda mulinza olowooza siri Muganda Oluganda lwange mulwesonyiwe kaakati kaneno kasitayiro omukyala yeebaka like
yeebaka omwami yeebaka nga atunudde waggulu era kasayo kano omukyala yaba agenda okuzina. Kaagala faananamu katini ku kye twandiyise kawugaalo naye ate si bwegenda okubeera. Bw'omala okwebaka bulungi nnyo ku buliri ng'otunudde waggulu, omukyala najja n'atuula ku mukira. Omuwala bw'amala okutuula ku mukira oba mukyala we wamala okutuula ku mukira, agenda kwata ebigere bye bino abiteeke mu kifuba kyo, like abyawuzeemu, abiteeke nga bwe twandigambye mu bibegabega byo. Kisinziira obuwanvu bwe. Bw'aba tasobola kutuuka eyo asobola obiteeka mu mbiriizi zo, like ng'ekigere ekimu kikuli mu mbiriizi n'ekirala, naye bw'aba asobola obistretching oba nga muwanvu okimala kitegeeza asobola obituusa ku bibegabega bye. Kimu ne kibeera ku sayidi endala n'ekirala ne kibeera ku sayidi endala. Then emikono gye n'agizza emabega, like n'abeera ng'akutte ku bigere byo oba nga yeekutte ku mufaliso kubanga yeetaaga ka support ako, n'atandika okukuzina ng'anyoola ekiwato. Style eno yakunyoola kiwato era kijja kwetaagisa omukyala ng'amanyi onyoola ekiwato, but it doesn't matter. Okunyoola ekiwato tebakusomesa mu ssomero, batozaalibwa ng'omanyi okunyoola. Otandika mpola mpola, ku rawundi esooka oba omulundi ogusooka kiyinza okukaluubiriza, naye omulundi ogwokubiri ojja kulaba ng'okituukiriza. Like omukyala buli bw'azannyisa ekiwato kye ng'ali awo tekimwetaagisa kusituka nga bwaddawo nedda, wabula kimwetaagisa kunyoola kiwato ng'ali awo ng'azannyira ku mukira. Kimuyambako okubeera ng'omukira gusobola okukoona mu bifo bye nnamenye, n'abeera ng'asobola okubeera ng'ayongeza obwagazi bwe, okkirinza n'okumuletera okubeera ng'asobola okufulumya amazzi ago. Ate n'ekirala, lwaki kasitayiro kano kalungi nti omukyala y'abeera mu kontra, asobola okubuukayo singa aba agawulidde nti gajja n'agafulumya mu kaseera akatuufu. Nakitegeeza nti tegabulookingiddwa kubanga ggwe kirinza okukaluubiriza okutayiminga obudde obutuufu, naye ye ng'omuntu agawulira like n'abuukako n'abeera ng'asobola okufulumya amazzi ago. Ekirala kye njagala okwogera nga sinnaba kweyongerayo nti ebiseera ebisinga tulaba kinaakukka nabagamba mulina kiteeka mu mitwe gyammwe nti eyo script ewandiikibwa n'ekolebwa. Ekyokubiri, clips ezo zimala okuzannyibwa zi-editingibwa. Edit kintu ky'olinza okwongera mu kintu ekiri original, nti beezinye bino bye byabaddewo kati tulina okwongeramu. Basala ne bagattamu bye bagasseemu so ekyolaba wali leka kukirobooza nti bwe kigenda okubeera mu buliri bwo. Eri script ezannyibwa buzannyibwa just kukuwa ssanyu ggwe omulabi, so tokijja muli. Era nze sitera, in fact si recommendinga muntu mugamba nti bw'oba onoonya okuyiga ebyokwezina genda olabe kinaakukka. Bwe mba nkugambye okukikola in case si kikola naye omuntu abaze ne mu recommendingira clip ne mugamba laba clip bweti, mba njagala oggyemu idea, si kukola kiri ky'olabye wabula oggyeyo idea olyoka ogireete. So tulaba amazzi ago agamansuka abaami n'ogamba njagala ago gennyini, ago amazzi g'olaba gaveeko olinza obutagasobola, si geego gennyini nga bwe kiri awo si bwe kibeera. So olinza ogetinga disappointed singa obwongo bwo oba obufokasinze ku ekyo. Tugende mu maaso, ako kabadde just kaloboozo nga nkayisaawo buyisa. Akaseera akalala ke tugenda okutunuulira, seero meka ze naakamenya kandabe, kabuzi nkimenye. Sayiri y'akajiiko. Kajiiko eno nnungi nnyo ku bantu oba ku muntu ng'onoonya okubeera ng'osobola okutuusa omukyala ku ntikko. Ate ng'era nabagamba nti kabuzi eno, manya kajiiko eno nnungi ku mwami amala amangu. So gw'anoonye okutuusa omukyala ku ntikko, kabuzi amanya akajiiko tugikola batya? Mwebaka nga mwena mutunudde ku ludda lwe lumu. Bw'omumala okutunula ku ludda lwe lumu, n'ojja n'oyingira ng'oyita mabega. Like omwami yabeera emabega, omukyala n'abeera mu maaso. Omwami osobola okwesikamu katini n'obeera ngadda wansi okusobola okubeera ng'okola ekkubo oba ng'osobola okubeera ng'oyingiza bulungi nnyo omukirago mu mmana. Then n'omuzina mpola mpola. Kikuwa omwagaanya okukozesa engalo zo okuweeweeta ennywanto z'amabeere ge, ne kikuwa omwagaanya okukozesa engalo zo okubeera ng'osobola okuzannyisa omusino. Ebiseera ebisinga abakyala abasinga kaŋŋambe endowooza abakyala nga basatu ku bataano, ebiseera ebisinga agenda okufulumya amazzi ago ng'afunye kye tuyita double stimulation oba nga like tugambe ogassa omusino, G-spot ne skin glands. Like
obigasse wamu ng'omuzina kimuleetera okubeera nga obwagazi buli buyitirira fluid eri gye tunyoonya oba amazzi ago ge tunyoonya ne gabeera nga gasobola okubeera nga gabuildinga up ku speed ey'enjawulo ne gatuuka nga takyasobola kwefuga nga galina kufulumayo bufulumi. Nabagamba ekisooka amazzi ago gali involuntary oba omuzungu kyagamba nti tosobola gafuga. Bwe gaba gagenda fuluma gafuluma naye osobola ate okugalemesa okujja mu ngeri nti ogabulookinze. So gabuilding up ne gabeera nga gasobola okubeera nga gakola ki nga gafuluma. Ate no bwe gatafuluma ebiseera ebisinga galuma. Galuma abakyala agakulumisa omugongo kubanga gabadde galina kufuluma ne gatafuluma. Kasitayiro katugenda okusembyayo kano ko omukyala yeebaka ku buliri na like straight ng'atunudde wansi ne weebaka nga ebigere olina okumakinga sure nti ebigere bye biri straight. Then bw'amala okubeera ng'ebigere bikola straight, ekifuba kye kirina okubeera nga kyebase nakyo wansi ku mufaliso. Oba asobola okusalawo okusitula ekifuba kye, naye bw'aba waakusitula kifuba ajja kwetaaga emikono gye ogikozesa. Kitegeeza agenda kusimba elbow ze oba batya obukokola bwe bw'agenda okusimbawo then yeebaseewo emikono abeere ng'asobola ositulamu bulungi ekifuba kye. Gw'ogenda kujja emabega nga kumpi n'akabina ke olina makinga sure nti ogenda kwawula ebigere byo. Ekigere ekimu kigenda kubeera ku side ng'omufukamiddemu. Ogenda fukamira, ogenda kuweta ebigere byo obufukamire, ojja omufukamiremu emabega. Ekigere ekimu olina okumanya nti oli mu hips ze. Ekigere ekimu kidda ku luddola n'ekigere ekirala ne kidda ku luddola n'otandika okubeera nga omuyingirira mu position eyo. Bw'omala okuyingira then n'otandika okumuzina. Style eno osobola okuzina emmana nga ogizinira ku speed gy'oyagala. Ate emmana singa osooka nabagamba osooka n'ogizina mpola mpola n'obeera nga bw'omuleeta then n'otandika speed eri omukyala gy'aba ayagala okubeera ng'osobola okubeera ng'omuleetera amazzi ago okubuukayo. So bw'omala okubeera nga weepositioninga bulungi osobola okusalawo okumwebakako n'obeera ng'ali ku mbalaasi. Kambagereze nga bw'olaba omuntu ng'atudde ku mbalaasi ng'agivuga naye ebigere tugambe ng'obifunyizza. Osobola okuliininga oba okumwesigamako mu maaso oba okudda emabega katini then n'okozesa emikono gyo ne gikwanirira n'olyoka ozina emmana. Kansuubira ekifaananyi mukifuna bulungi nnyo mu mutwe kye njogerako. Nabaagamba sobola kubeera nga ebifaananyi ebyo mbireeta wano ku mpewo kubanga tebikkirizibwa ku YouTube. Bwe mbiteekayo vidiyo bagiggyayo endowooza abaludde nange mukimanyi nti nali nkigezezzaako vidiyo ne zibeera nga zivaayo. So nina kubawa ekyo kye mbawadde oba si kyo gwayagala okugiraba n'ongamba singa wannyonnyodde kasitayiro kano naye saakategedde jangu mu inbox nja kuwa ekifaananyi. Wabula munansonyiwa abantu abajja oluusi ne nkugamba ndi bize ngenda kukikunoonyezako sitera kubeera nabyo mu ssimu mba nina obidownloadinga bambi ne sikuddamu onjijukizaako neerabira emirimu ginkwata naye nga mbaagala nnyo mwebale kubanga mulaba mwabasubscribinga edda mwebale kwekuumirako yakatwegattako kansuubira tojja kwejjusa. Nsaba Mukama akunkumire era akunjagalire mubeere bulungi. Abanjagala mbaagala nnyo bye munjagala. Abasharing nga mukola kyatenda alina ekibuuzo kyo kiteeke mu comment section. Gwe alinayo kasitayiro k'omanyi katuteere mu comment section tusobole okukayigirako ogambe senga kano n'okazina omukyala ne bw'aba ali atya ajja gafulumayo. So tweyigirize ky'omanyi osobola sharingako ne banno nabo ne babeera nga bakuyigirako naffe ne tukuyigirako nga nange bw'onjigirako. So mbeera bulungi Omukama abankuumire era abanjagalire mweraba. Mpozi nga sinneerabira banaye tulina ekyogo waliwo omukyala atunda ekyogo n'ekyogero. So gwe ali interested nga wandikyagadde jangu buzize mu inbox yange onsanga ku +256 785 40 28 60 WhatsApp yokka. Osobola okunsindikira audio oba message eya typing. Wabula mbawoningirawo siddamu straight away cause situula ku ssimu kulinda message ezi nina bye nkwasaganya ebirala. Naye message yo tesobola kumalako nnaku 2 koziko nga wanteereddeko halo oba hi naye nga wataddeko message ekinene ennyo esobola osulako naye enkeera mbanja giddamu. So mbanja gibikula era mbeere nga nkuddamu. Onti jangu ku WhatsApp onteereko nti senga nze njagala kyogero nja kuba nkutuusa ku mukyala akitunda mubeere nga mwogerezeganya oba njagala kyogo. So byebyo ebyange mubeere bulungi temujjangu okwo
Omukama abanjagalire bye munjagala era abankuumire. Abandabye ku Yeah, yeah.